Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwakyayimiridde naffe ku mukutu ogwa Redzone TV wabula naawe atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okubanga nkujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambeko okubeera nga kakujjukiza obutamisinga ate nsonga yonna ku mukutu gaggadde ogwa Redzone TV. Kakati waliwo ensonga ezigenda mu maaso zemumanyi obulungi ennyo, ensonga za petition oba censure motion ey'okubeera nti ababaka bali abana ba parliamentary commissioners balina okuba nga baggyibwa mu office zaabwe ez'obwa commissioner okubasensalinga nga bwe bakola Pasis Namuganza, nga bwe nakulaze, nga bwe bakola Honorable Zaake Francis Mutebi, nga bwe nakulaze. Omubaka Theodore Ssekikubo y'omu ku babaka abakulembedde enteekateeka era nga tali yekka. Ono ku tiimu ye kuliko Honorable Saro Pendi, kuliko Honorable Joseph Gonzaga Sewungu, kuliko Patrick Nsamba Oshabe, kuliko n'omusajja amanyidwa nga Arioni Odria akiikirira kye bayita Aringa South. Omubaka oyo bali bantu bataano be bakulembedde enteekateeka eno ey'okulaba nga ba commissioners bano babeera accountable ku ssente y'omuwi w'omusolo ze beegabira akawumbi akalamba n'obukadde 1.7 billion Ghana shillings. Kakati Ssekikubo ono agamba nti ababaka abamu naddala abava mu region y'emu emanyiddwa nga Ankole Kigezi mu bufunze, ababaka abava mu Western Uganda beekwese baganya okukwata amasimu ge batandise okuba nga beebuzaabuza era tebaagala kubeera nga basayininga ku petition eno. Ssekikubo okwogera bino abadde ali mu kuŋŋaanya mikono egisembayo, nakugambye alisiti eno etambudde ku mikono 177 Ssekikubo gy'anoonya wasigaddeyo emikono 7 gyokka bwe giba nga gikyawera, naye nga nakomye okutegeera nga wabulayo emikono 7 gwe munange agoberera omukutu ogwa Redzone TV. Ssekikubo kye yakoze yatandise okutambula ye ne munne oba ne ttiimu ye baatandise okutambula kati ababaka be babalumba kigundi gwe okiikirira constituency bwedi kati nga bajja mu kitundu kyo bafune gye emikono 7 egibulayo. Era ennaku nga 2 emabega babadde mu bitundu by'embalala nga baagala kusisinkana abamu ku babaka abava mu bitundu bya sayidi eyo. Nategeddeko nti ababaka bangi batandise okuba nga beekweka tebakyakwata masimu ga Theodore Ssekikubo, tebakyakkiriza kubeera nga bamusisinkana kubanga waliwo amawulire agagamba ag'omunkuubo mbu olukwe luno lulimu ne speaker wa parliament okumekenga sure okukakasa nti ekyamazima petition tesayiningibwa, petition atejjula mikono egyo 177 era waliwo ag'omunkuubo agalaga nti speaker yatidde olw'okuba nti olumaliriza bano kitegeeza butegeeza automatically nti ye yabeera agenda okuba nga addako era nti y'ensonga lwaki alwana nnyo okulaba nga bano tebaggyibwa mu office zaabwe. Era kino kireetedde Ssekikubo okubeera nga emikono gyakuŋŋaanya ye ne ttiimu ye gitandise okuba nga gikalubamu newankubadde nga ku mikono 177 wabulayo emikono 7 gyokka gwe munnanga agoberera omukutu ogwa Redzone TV. Ebintu bitandise okutabuka ate nga n'ebbugumu litandise okweyongera mu nsonga eno ey'okuba nga abantu bafuna emikono gy'ababaka ba parliament okusobola okusenshalinga ba commissioners bali abana b'enkugambye. Ttiimu yonna bali mu kaweefube n'emikutu gy'amawulire egimu gyatandise okuba nga giteeka ensonga eno mu mawulire nti emikono ababaka batandise okuba nga beekweka. Walo nno abasinga obungi bakubirizza ne Ssekikubo nga kwali nti gwe ng'omubaka gwe nga Munnayuganda kikukakatako naawe okunoonya omubaka wo bwe kiba kisoboka mukubira essimu mugambe ssebo wasayininze, bw'aba tannasayininga agenda asayininge kubanga ensonga etandise okuba nga etabuka ku mubaka Theodore Ssekikubo ne banne. Omukutu ogwa Nile Post ne gugenda nagwo ne gwogera ku nsonga eno nga gugamba Ssekikubo in company of Aringa South MP Ariori Odriga spent the first week of July in Ankole sub-region combing the area for legislators to appear their signatures. To append their signatures. None responded. Nti Ssekikubo yagenze mu bitundu ebyambalala abeere nga afuna ababaka okuva mu bitundu byeyo akukubira essimu nojja ku kanso eyo nga olambalala council office, Mbalala State Council office, nojja n'osayininga n'otambula n'agenda n'akuviira. Naye ababaka ba sayidi eyo beekwese n'amasimu tebagakwata
The move to censure 4 parliamentary backbench commissioners over pocketing 1.7 billion Ghana shillings from the taxpayers' burden in the guise of service award requires 7 more signatures. Nearly 2 months since the book was opened, requiring 177 endorsements. Anonga bwe nkugambye nti censure motion eno okugenda maaso okugoba ba backbench commissioners bali abana bembadde ntera okugamba kigambibwa nti ku mikono 107 ekyamazima emikono 7 yegibulayo. Omusajja asobodde okunganya emikono 17 wabula emikono 7 gifuusa akayinja mu ngatto. Ababaka batandise okwekweka naye siba NRM bokka. Jukira Ssekikubo yavuddeyo n'ategeeza nti waliwo n'ababaka abava mu bibiina eby'oludda oluvuganya nga bano baganya okusayininga either nga bakolagana direct ne Mathias Mpuuga n'abamu ku bano ba commissioners abalala, oba nga bano bo bakkiriza mbuli bw'enguzi, oba ng'abamu ku bano nabo bennyini bayina saga zaabwe ze beenyigiramu oboolyawo nga zibatiisa okubeera nga bajja basayininge. Era mu bano mulimu abamanyiddwa bo nga bali ku likodi bagaanidde ddala okubeera nga basayininga. Nga mu babaka bano kuliko Mildred Lubega Sseggona, oyo ye yavaayo Lubona openale yavaayo openale n'ategeeza ensi nti buli yasayininze ku kintu ekyo musiru. Omubaka Ibrahim Ssemujjunganda ye yavaayo n'ategeeza nti ye tasobola kusayininga ku kipapula ekyo lwa nsonga oli muganda munne. Omubaka amanyiddwa nga Muhammad Nsereko yavaayo naye n'agattako n'agamba oli muganda munne tasobola kubeera nga ate asayininga ku petition eyo. Ababaka ab'enjawulo bangi bavuddeyo nga bagamba tebajja kusayininga. Kati kino kireetedde Ssekikubo ne ttiimu ye ensonga eno mukalubako. Kati gwagoberera omukutu ogwa Redzone TV njagala okutegeeza nti okusinziira ku kawaayiro 10 oba kanka kusomere wano kusinziira ku Ssekikubo nga bwagamba, we are using rule 110 that has no expiry. Even if each day we get one signature, it is until we have got all the 177 required signatures. Nti okusinziira ku kawaayiro ako 10 akagamba nti tewali kuyitako, no expiry, ke basinziddemu nga bagamba ne bwe tunaafunangayo omukono gumugumu buli lunaku eyo emikono 7 tujja giweza. Olw'ensonga nti ensonga yonna kasita tuweza emikono 177 tekiriko batugiwezezza ddi oba tugiwezezza ddi. Naye nkugambye ababaka bano abagenda okubanga bajjibwamu obwesige ba backbench commissioners kuliko Solomon Sirwanyi, wano mubaka akiikirira Bukooli Central ye constituency gy'akiikirira mu parliament, okusinziira ku nsonga z'enzize nga nkuwa gwagoberera omukutu gwaffe ogwa Redzone TV naddala atambudde naffe ebbanga lyonna okuva ensonga zino lwe zaatandika. Solomon Sirwanyi akiikirira Bukooli Central, Esther Afoyochan mubaka omukyala akiikirira Zombo ng'omubaka omukyala woman MP, Prose Akampulira Mbabazi ono akiikirira Rubanda District ng'omubaka omukyala, Mathias Mpuuga akiikirira Nyendo Mukungwe akiikirira Nyendo Mukungwe mu parliament eye-11. Oli ku mukutu ogwa Redzone TV ensonga bweziti bwe ziri, anjagadde ako kakuyiseewo ebibuzo bibadde bingi nnyo, emikono gituuseewa. Kkiriza nkujjukize ku Haji Kasujja ono musomi wa dduwa asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jinja. Atasobodde kubanga ogenda e Jinja osobola omusanga ku WhatsApp enamba eri 07538594 nayo ensonga ne mubanga muzikuwasaganyizaayo. Eyo y'ensonga gye njagadde tubeere nga ate tuggulawo nayo bale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Redzone TV. Kkiriza tuwuliziganye mu updates eziddako.